mwasize mtyano abalungi abazukuse tubaddiremu agataliiko nfuufu nga bwe gabadde mu kiro nze Ssanyu Robina Mweru kansaba tutandike n'ebikolo ebyagabaddemu. Maama ayungusa amaziga babwe aleese bakanyama ne bafulumya ebintu bye ne babitwala ku muzigo. Enju bagimenye. Akakiiko ka Kosasse kalagidde poliisi ekwate ssentebe w'akakiiko k'eddembe ly'obuntu alemeddwa okweyanjula okunnyonnyola ku mivuyo gy'ensimbi. Kkooti esingisizza Reverand ne banne ogw'okujingirira eddaame ebakaliza emyezi 18. Enkalu mu kulonda bassentebe b'ebyalo ekayabwa abalonzi babakutte jeeke. Kale mwebale kukkalira katutandika agataliiko nfuufu nga tutandise ne maama ali maziga oluvannyuma lwa bba okufulumya ebintu bye maka mwe babadde babeera emyaka 20 n'abikuba mu muzigo olw'ennyumba ne bagikoona. Meeya abiyingiddemu n'ayimiriza okukoona amaka gano okutuusa ng'asisinkanye abantu bano. Amaka gano gabadde Bulindo mu munisipaali ey'Ekira era omusasi waffe emboozi eno yagiina mu bujjuvu. Maama Josephine Nakidde ayungusa amaziga ba Ephraim Kirumira ow'amajanja Sons bwamugulidde bakanyama abamuguddeko ekiyiifuyiifu ne bafulumya ebintu mu maka mwe babadde babeera n'abaana olw'amaka ne bagamenya. Ennyumba emenyeddwa esangibwa Bulindo mu divisioni y'Ekira mu disitulikiti y'e Wakiso. Ebintu bino olubifulumiza babituute ku muzigo esonde era onannyonnyodde ebyabaddewo nga bakanyama bafulumya ebintu bye awatali yadde kuteesa. Yandeka ewaka nga nyina emyaka 25 olwaliwo nyina emyaka 43 kati akomyewo yandeesedde bakifeesi bajje banzije mu nju bankutewo bibanyizanyiza amabeere bansindisa eri bampyambyeko amasimu buli kimu bakitutte naye ng'ago gwe wali amaanyi gange kuba nange nali manyi ekyo kirooto kyange tekali andeseewo ewaka naye ndi n'abaana bange waka w'abaana bange. Ku muzigo esonde gye batutte ebintu bya Nakidde agamba asanze ebimu byonoonese era bitulaze nga n'ebirala bibbiddwa. Nakidde agamba nti yafumbirwa Kirumira emyaka 2 egiyise nga nnyina ye yabagulira n'ekitanda kye baasookerako. Waffe nze ngemanyi nti tutandise tujja kubeera bulungi atutandikire waffe tujja kubeera bulungi ekyalo kyonna nekinjogerako ti mbasiriza omusajja mu nnyumba ya maama wange nekirumya temijjukidde. Agamba nti yasooka kusula nebba ku buko olw'embeera gye baalimu enzibu okutuusa ssezaala we lwe yabawa ekifo we bazimba era nga webabadde babeera ebbanga lino. Tutandika okuzimba ennyumba ey'amaka eyasookawo olwaliro gye mbadde mpita amaka gange mwenzaalidde abaana bange kubeeri mu nnyumba ya mama wange nazaalirayo omwana wange omu omukulu. Atulaze ebifaananyi by'okwanjula ebyoleka wa gye baava n'alaga ennako nti abaana be bagenda kuva ku ssomero nga tebakyalina we babeera. Biganya abaana bange tebalina waabwe bagenda kuzunga. Asabye bekikwatako okumudduukirira. Nsaba kuyambibwa abaana bange babeereko n'ewaabwe buli muntu kyayagala abaana be babeereko ewaabwe kuba nakola yani nga talina nazeneza transport nga nyina omudaala nga ntunda nnyaanya biki nga ntambuza n'engoye oluusi nga nze mwana transport amutwala ekireko okukola ng'agendera nusu 2 ng'amadda addira nusu 3 ng'oluusi nze muwa n'ebitaano ebimutwala amagenda n'amadda nga talina. Abantu ababaddewo nabo boogedde ku biguddewo. Abakiiseewo ekibaati buli kimu bakasuka kikasuke naye nga abasajja bakambwe abasajja baleekaana abasajja beetooloola. Meeya wa Kira Alan Bulamu oluwulidde amawulire gano n'asitukirawo okugenda mu kifo we baagobye Nakidde era asanze ennyumba bakyagimenya n'ayimiriza ebigenda maaso era babadde bakikola n'abalagira okwamuka ekifo kino okutuusa olunaku olw'enkya lwagenda okusisinkana enjuyi zombi. Ensonga zaabwe zituulibwemu amateeka gakola ki galamule wetuuse wano babuuza oba balina building permit manya demolition permit tebagirina. Abantu baagala nnyo okukola ki okukozesa amaanyi n'amaanyi galina bwe gakoma naye oba oli mutuufu. Ye Kirumira asangiddwa e Bulindo we yagobye Nakidde nga bamenya yeeganye eby'okumugoba n'ategeeza nti mukyala we alina abantu abamuwa amagezi agamuwabya. Sanga nazimbawo kubanga takolangako mulimu gwonna nga byabadde alimbalimba abantu mbu nazimba naye
nali nzimba ennyumba eri eyo mu maaso nze yaŋŋamba ebintu byotesewo bya buwangazi n'agamba kutandikirawo bulamu muganja kuvaawo ndi omukyala nasooka mugamba tegeeka ebintu tugenda kugenda naye aliko muganda we kasitanze nvaawo nga muganda wamutiisa tanyuma. Madina Nalwanga yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV. Ate yo nga tuvuddeyo bo ababaka ku kakiiko aka Kosase basobeddwa abakungu babiri buli omu yeeyanjudde nga ye ssenkulu omutuufu ow'ekitongole ekiruŋŋamya emirimu gya insurance mu Uganda ekya Insurance Regulatory Authority. Kyokka aba boodi balumiriza Kaduna B okugwa ekigezo nga kino kyamuviirako obutazza bujja endagaano ye. Wabaddewo katemba bakungu okuva mu kitongole ekirungamya eby'ensuwa mu ggwanga balabiseeko mu katyawo ka palamenti akalondoola ebitongole bya gavumenti aka Kosase bakulu bombi buli omu neyeyanjula nga ssenkulu w'ekitongole ekyo omutuufu. Bano kubaddeko Dr. Protazio Sande akola nga ssenkulu ow'ekiseera ne Dr. Ibrahim Lubega Kaduna B eyali ssenkulu w'ekitongole kino nga nakati akyalemerako nti ye ssenkulu omutuufu. I am the CEO of the Insurance Regulatory Authority of Uganda. Now we are here with two executive officers, one in the acting capacity, another in substantive. So whom are we dealing with and what are we going to do? Akakiiko kasoose kunya Protazio Sande ku ngeri gye yalondebwamu oluvannyuma lw'ebiwandiiko okulaga nti yalondebwa omutesitesi omukulu wa minisitule y'ebyensimbi Ramadhan Gobi ate ng'obuyinza okulonda ssenkulu w'ekitongole kino buli mikono gya minisitule y'ebyensimbi. Bano bannyonnyodde nti kontrakiti ya Kaduna B yagenda okuggwako ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi ogwokutaano omwaka guno tewaliwo minisita mujuvu kubanga kabinenti empya yali yakalondebwa nga Gobi yakozesa obuyinza obwali bumuweereddwa okukuuma entebe n'alonda Dr. Sande. That at the time of my appointment as acting CEO, the permanent secretary of the Treasury had an instrument in acting capacity as Minister of Finance, Planning and Economic Development, mandating him to appoint me. Chair, I want to confirm that I have come along with that document. Wabula yadde nga kontrakiti ya Dr. Kaduna B yali ssenkulu yaggwako. Abuulidde akakiiko nti akyali ssenkulu omutuufu nti kubanga yafuna ekiragiro kya kooti ekiyimiriza abakulu ku boodi ya Insurance Regulatory Authority okulonda omuntu omulala yenna mu kifo ky'obwa ssenkulu era nga bakifuna ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi ogwokutaano omwaka guno. As far as the law is concerned, I am the CEO of the Insurance Regulatory Authority of Uganda. Wabula ssente wa boodi ya IRA Keto Kayemba ategeeza akakiiko nti ekiragiro kya kooti Kaduna B kyayogerako kyali kiyimiriza boodi naye obuyinza obulonda ssenkulu bwa minisita era yagenda mu maaso n'alonda. Court order refers to the board. And the board is not the appointing authority. The appointing authority is the minister. And the minister carried out his function on the 1st of June. He was not party to that court order because the contract of Haji Kaduna B had expired. Ye Kaduna B ategeeza nti wabaawo omuntu yenna yalondebwa ku bwa ssenkulu kyakola mu kunyoomoola ekiragiro kya kooti eragira embeera esigale nga bwe yaliyo okutuusa ng'omusango gwe yatwala mu kooti gusaliddwa. It is my understanding, sir, that with that order, nobody could appoint anybody else unless one is in contempt of court. Kitegerekese Kaduna B wadde takyagenda mu ofiisi yaleka agisibye nga n'ebintu by'ekitongole ng'emmotoka yagenda nabyo ng'alumiriza abakulu abamu okumuwujja ekikono. So you also confirm in your possession there is company property? Yes, sir. I am still the CEO of the Insurance Regulatory Authority of Uganda. Ssente wa Kosase Muwadanko Nyenje aliko ebiwandiiko byatumye abakulu bano okusala eggoye. Since we have all of you here, we shall proceed and also entertain Insurance Regulatory Authority for a further discussion over
observations within the Auditor General's report. Mu ngeri emu akakiiko ka Kosase kayisizza ebiragiro eri poliisi okukwata Mariam Wangadia ssentebe w'akakiiko akalera eddembe ly'obuntu oluvannyuma lw'okumuyita enfunda bbiri annyonnyole ku mivuyo mu nkozesa y'ensimbi mu kitongole kino ekya Uganda Human Rights Commission n'afuuka omusu gw'ekanyanya. Wangadia olunaku olwaleero atumye butumi ssaabawandiisi w'akakiiko byonna bye Kamadi ng'ategeeza akakiiko nti akyalina ensonga ezimuwuba zagulumba nazo mu bukiiko bwa Paalamenti obulala omuli ak'ebyamateeka n'ak'eddembe ly'obuntu nga bwe kityo abadde talina budde bwa Kosase. Honorable Chairperson, the letter is from the Chairperson Uganda Human Rights Commission. I can confirm. She gave it to me to deliver it to you. When did she give you the letter? This morning. Where? At the office. At the office. No kitabudde ababaka batula akakiiko ka Kosase ne bazikuba mu makiikakiika era ne balagira Wangadia ono ayoolebwe bonna walabwako ko kifuba aleetewe mu Paalamenti. Nabwe kityo ne tusalawo okuyisa ekiragiro poliisi enoonye omukyala Mariam Wangadia emutuleetera enkya ku ssaawa 3 tusobole okuba nga tugenda mu maaso n'okuwuliriza ensonga ezekuusa ku lipoota ya Auditor General olw'okuba nti tulabye nga kisobokera ddala okuba nti agayadde oba agaanye okulabikako eri akakiiko. Mu kiseera kino Wangadia akyagenda mu maaso n'okuleebuukana n'emivuyo egiri mu kakiiko kakulembera nga negivuddeko yalabikako mu kakiiko k'ebyamateeka ka Paalamenti gye yalumiza bakaminsona mu kakiiko ako nti baali bamuli bukiika ng'omwana anatta nnyina era nga yatuuka n'okusulawo ku bwa ssentebe kyokka ate bwe yalabikako mu kakiiko ka Paalamenti ak'ebyamateeka naye kuba endobo nti akyali ssentebe w'akakiiko k'eddembe ly'obuntu. On behalf of the Uganda Human Rights Commission, as currently constituted, I apologize to His Excellency the President, to this Parliament, and to all the people of Uganda and all stakeholders. We have let you down. Kale ate nga tuvudde omulamuzi wa kkooti eya Buganda Road Rita Kidasa asingisiza Reverend ne banne babiri omusango gw'okujingirira eddaame ly'omugenzi. Alagidde basibwe emyezi 18 oba si kyo buli omu asasula obukadde bw'ensimbi 3. Reverend Livingstone Nsubuga ow'emyaka 71 omutuuze w'e Gayaza, Sendege Hims Dali ow'emyaka 71 ow'ebbanda mu Wakiso ne Serada Wilson ow'emyaka 73 omutuuze w'e Nansana. Omulamuzi wa kkooti ya Buganda Road Rita Newumbe Kidasa basingisiza omusango gw'okujingirira eddaame lye yali mukwano gwabwe omugenzi Jonathan Bwabye eyafa mu mwaka gwa 2020. Bwabye yali mutuuze w'e Kasubi ne Senge mu Wakiso nga bano basingisiddwa ogw'okwekobaana n'omu ku bannamwandu n'ekigendererwa ekyokweza ebyobugagga by'omugenzi okuli estate ye y'e Kasubi omuli guest house, amayumba g'abapangise Makerere n'ettaka erisangibwa Senge mu Wakiso. Okusinziira ku nsala y'omulamuzi, bano baakyangachanga eddaame ne bateekamu omwana omu eyali tannazaalibwa n'amanya ge gokka ate omukolo ne batamuteekamu. Reverend okuyingira mu mulimu yagamba yawandiika ekiraamo yeyambako okuwandiika ekiraamo naye tulina bano bonna baaliwo era bonna ate ekyakola obulungi bawandiika ate be baatereka ate be baaliwo ng'abajuliisi. Bano era balaga ng'omwana omuto eyali tannazaalibwa ye mukulu okusinziira ku kiraamo kye baajingirira. Mu kiraamo kye baakolera kiraga nti omukyala omuto yali yafiisa abaana babiri wabula ne bateekamu omu yekka. Omulamuzi agenze maaso n'ategeeza nti baakizuula nga bano ennamba z'amasimu ezaali mu kiraamo ekya 2015 zaafuluma 221. Omulamuzi era yakizudde ng'omukono gw'omugenzi oguli ku ddaame nagwo gwajingirirwa. Wano wasinzidde bonsatule n'abasingisa omusango era n'abalagira okusasula ensimbi buli omu obukadde 3 ez'obuliwo oba okubasiba emyezi 18. Each convict is sentenced to payment of a fine of Uganda shillings 2 million to be paid within 5 days of this order, in default of which each convict shall serve a term of imprisonment of 18 months.
ensala ya kkooti eno esanyudde abamu ku bafamire era betwogeddeko nabo nga bakulembeddwa mu Lota Steven ne Kyeswa James oluvannyuma lwa kkooti baliko bye battaanyiza. Kubanga ffenna twali famire emu naye olw'okuba nti ebyenfuna bali baayagala ate batwawule era nakati we tuli tubadde tuli baawo buli omu ali ku lulwe naye tusaba bwe baba bakkiriza nti omusango gubasinze tuddemu tujja kutuula tubeere famire emu nga kitaffe bwe yali akoze eki bwe yali atukuza kirabo bakireeta ne tukiwakanya ne tujja mu kkooti bajja mu kkooti kkooti tubeeredde enzibu naye tusobozeseza okukola ki okuwangula omusango era nsaba kkooti egende buuso n'obwenkanya. Senfuma Joseph Innocent yakusakidde eggulire lino ku Rabwede TV. Olunaku olwaleero bassentebe aba LC2 balondeddwa ku miruka 1,718 okwetooloola eggwanga. Mu bitundu ebimu okulonda kuyiise ate awalala poliisi eriko beekutte Jeke oluvannyuma lw'okwagala okwekandagga nga bagamba nti enkalala ezireeteddwa si z'entuufu. Ebyokwenda binywezeddwa mu Luka gw'e Kasubi nga balonda ssentebe wa LC ey'okubiri. Bano bakunganidde ku kanisa ya St. Peter's Kawala nga bavuganya kubaddeko Peter Tamale muna NRM era nga ye ssentebe abaddeko ne ssentebe w'abasuubuzi mu katale k'e Kasubi Ronald Zibo gwe yawangula mu kamyufu k'ekibiina kyokka ne yeesimbawo bwannamunikina. Oluvannyuma lw'okusoma amannya balagidde abalonzi okusimba ennyiriri ku be bawagira olwo Tamale n'ava mu mbeera n'ayambalira akuliddemu ebyokulonda ng'amusaba ayimirize enteekateeka eno. Ekidiridde kubadde kuwanyisiganya bisongovu n'ow'ebyokulonda Hussein Waswa nga n'abawagizi ba Tamale beegase ku lutalo ekiviiriddeko embeera okusajjuka. Bannange ekyo twagala musembere wano. Sinna kukwata mukama kyenjogerako kikolebweko tufune justice. Poliisi eyungudde basajja baayo nga bakulembeddwa DPC wa Old Kampala Kenneth Masete era n'okubakakanya asoose kujjawo Waswa gwe babadde beemulugunyaako n'alagira amannya gaddemu gasomebwe. Kyokka era Tamala asigadde akalambidde nti okulonda kulina okuyimirira enjuyi zombi bwe ziremeddwa okukkiriziganya n'alagira akalulu kaddibwemu olunaku olw'enkya. Ababadde bavuganya boogedde ku kibaddewo era basigadde bawera. Akalulu kayiwa nti omwami agambye tebajja kulonda ye nga mwami Tamale tebajja kulonda era obwedda alina bakwira mu ngeri yemututuuseeko mu Luka gw'e Najjanankumbitu ng'eno Hajji Abdallah Kitata omuwabuzi wa President ku nsonga z'okukunga abantu mu Buganda awangudde Beka Musoke ne Robert Mondo abavuganyiza obwannamunigina. Kitata alaze byagenda okutandikirako. Owe security ng'akola omulimu gwa security muyunge ne poliisi, ow'obuyonjo ng'akola omulimu gw'obuyonjo muyunge ne KCCA, omuwanika ku lukiiko awanike ssente nga tawanika mpapula. Ate poliisi egobaganye n'abawagizi be yavuganya ku bwasente bwa EOS esooka Abdul Katende amanyiddwa ennyo nga Done bwe babadde balaga obutali bumativu bwabwe mu kifo babadde bagenda okulondera ssentebe wa EOS ey'okubiri nga bagamba ekyalo kyabwe tekyalonda. Bano ababadde bakutte ebipande nga boogerera waggulu bagambye nti sibakukkiriza kulonda kugenda maaso okutuusa nga akakiiko k'ebyokulonda katunudde mu kwemulugunya kwabwe. Abakulembeze baffe abali waggulu baagala batube nga batulondera. Ffe tulina okulonda omuntu gwe tulaba oyo agenda okututwala mu maaso. Basoose kulemesa abalondesa okusoma amannya nga bwe bawuganira waggulu ekireeseewo obunkenke ekiviiriddeko poliisi okuyiibwa mu bungi. Poliisi olubadde okutuuka ebagobyewo okulonda ne kugenda maaso nga bavuganyiza kuliko Amasi Bukenya owa NRM ne Ibrahim Katamba atalina kibiina mwajjidde. Katenda ategeezezza nti ayagala kimu okulonda kw'ebuwonzi kuddemu kuba omuntu gwe baawa obukulembeze tebamulondangako. Nawangulira n'obululu 374 ate oponenti wange yaddako nawangulira n'obululu 10 ye naye yesuula wansi nga newadde osuubiza nti ero si wano omuntu yasobola okwerondera nettu nga mumativu naye kati tebikyaliwo
ate okulonda kw'abasente ba LC ey'okubiri mu Kisenyi abeesimbyewo babadde babiri okuli Swaibu Kenyi ne Veve Ramadhan, kyokka Veve bw'atuuse we balondera n'afunamu akatengo n'awandiika ebbaluwa ng'ava mu lwokaano. Abalonzi bagenze okutuuka ku ssaawa 3 we balondera ku St Jean. Veve n'abategeeza nti avudde mu lwokaano okwewala entalo. naye ngeze okulaba wabeerewo emirembe ndabye okukaabanga kungi ngamba lwaki sivaako emirembe nze ŋŋanze. Ow'ebyokulonda Stella Byona akakasiza nga Veve bw'avudde mu lwokaano n'alangirira Kenya ku bwasente bwa LC ey'okubiri. In accordance with the Local Government Act, I declare Kenya Swaibu Juma Kenya ategeezezza nti agenda akolera wamu ne Veve okutwala ekitundu mu maaso era ayogedde byagenda okutandikirako. Ngenda bagatta tube nga tudda ttiimu emu kyakubira omulimu gwe tulina omunene nga Kisenyi tetulina kitawuzi. Alonze n'olukiiko lwagenda okuweereza nalwo. Mu muluka gwe Nateete muna NRM Kalema Frederick awangudde mu NUP Jackson Muwanga bwe babadde ku mbiranye. Eno okulonda kutambudde bulungi era Kalema ne yeebaza bamutaddemu obwesige naye yama okubaweereza n'omutima gumu. Era njagala pulogulaamu za gavumenti zonna zijje ng'abantu benateeta zenyumirizeemu kyenkanyi ebintu byonna ebizibu by'abanateeta byonna tugenda bikolamu nga ndi wamu n'olukiiko lwange. Kalangala okulonda kutambudde bulungi mu Kalangala Ward B. Pastor era ngono yabadde akwatidde Nuupu Bendera bamukubye akalulu ye Masaka mu muluka ogw'Ekalagala abaayo tebamatidde na bivudde mu kulonda. Okulonda obukiiko bw'LC ey'okubiri Kalangala kutambudde bulungi nga muluka gwa Kalangala Ward B. Omusumba w'ekkanisa y'abalokole Lusereka John Mary amanyiddwa nga Pastor Muliro abadde ajjidde ku kkaadi y'NUP bamukubye akalulu. Pastor Muliro avuganyizza ne S. Nakigudde abadde ku kkaadi y'NRM ngono yakawangudde n'obululu 35 ku 11. Naye nga bwenzize mu bukulembeze buno ngenda kufuba okulaba nga ngatta ebyalo bino ebitaano n'okusingira ddala omwalo gwe Lutoboka n'omwalo gwe Mwena. Joseph Nkambwe omu ku bavubuka abalondeddwa kakiiko k'omuluka agamba nti ekiseera batandika okukwata buyinza n'abalonzi balaze basuubira mu ssentebe waabwe. Tugenda kuyamba abavubuka okuvaayo bagane kwetiiririra basobole okukolera ensi yaabwe. Ye Kayondo Medi awangudde omuluka gw'e Bujumba naye atulaze byagenda okukola. Ekitegeeza obuvunaanyizibwa buno gavumenti byereeta PDM ani manyifu ab'omuluka tuyingira nnyo mu by'amataka. Ate akanyolagano n'akavuyo by'amaanyi byefuza okulonda mu Kayabwe waadi mu tawuni kanso y'e Kayabwe Empigi. Basente b'ebyalo abadde bazze okulonda kibaweddeko abalipye empale waggulu n'okubawalabanya okubafuluma ekifo abadde okulonda ng'ente bwevudde ku regisita. Olukala lusomeddwa emirundi 2 nga Ssaalongo Kimbugwe Isaiah Musese abaddeko avuganyiza ne Kenneth kye bakoze NRM ngono yeesimbawo kuba mmeeya Kayabwe akalulu ne kamumegga omulundi oguwedde. Oludda lwa Musese terukkiriza nebibadde bisomebwa nga bakalambidde nnyo lwabalondesa bo ne babala oludda lwa Kenneth olubadde lusimbye ennyiriri olwo Musese ne banne ne basigala mu kanyoolagano n'ab'ebyokwerinda era tebabadde kulangirira kubanga sayidi ya Musese ibadde tebaliddwa. Ab'ebyokwerinda bajjayo abalondesa nekizeeko kibadde ludda lwa Kenneth kujaganya olw'obuwanguzi era alangiriddewo olukiiko lwe lwagenda okukola nalwo. Kati nga nze ssentebe wa LC Kayabwe Town njozaayoza abantu bonna abasobola okubeera nga bansimba mu mugongo. Musese ne banne basigadde beewuunya nsi eno. Olwaleero tulemereddwa okulonda era mu kulemererwa okulonda ndowooza ensi yonna ekirabye badiployinze wano amagye nga mangi nnyo kyekisooka. Ekyokubiri bawambye ababadde bakulira ebyokulonda wano. Ate abatuuze mu muluka gwa Kalagala mu divisioni ya Nnyendo Mukungwe tebamatidde n'ebivudde mu kulonda akalulu k'omuluka mu kitundu kyabwe. Okulonda kuno kubadde ku ssomero lya Kalagala Koop ng'ebimiranye ebadde wakati wa Muwonge Wire yeesimbyewo kuba Namunikina
ne Franka Kibuuko NUP. Kisoose okujja batuuze mu mbeera emulondesa okutandika okubala abalonzi nga bwamumuunya nga bagamba nti yandibala omufuulo. ye bwabyerabirira mu kkubo gyagenda okubala ku layini endala talina yadde wawandiika. Babadde bakyali ku ogwo nga bawagizi bamuwonge batandika okujaganya era babuuziza omukyala akuliddemu okulondesa Yudaya Buule ani awangudde n'obulumeka alinnya bulinnya kabanga lya poliisi n'ejjawo. naye omukyala akulira ebyokulonda mukyala Yuda amaze okubala obululu n'atalangirira n'alinnya poliisi n'alinnya kabanga lya poliisi. Embeera neetabudde Kibuuka n'abawagizi be nga wano weekokodde obubbi obweyolese mu kalulu kano. Nga babba misana ttaka akalulwako ku mugongo emisana tteke ng'ensi yonna eraba. Chairman alina convening a meeting alonde akakiiko ke kabeere approved. Mu luka gw'ebisanje mu division ya Kimaanya Kabonera Wambi Andrew NRM awangudde akalulu bw'ameze mu DF Kiwanuka ono alonze munnamawulire Bwekumbule Frank ku bumyuka bwe era nga bano beyamye okusitula embeera z'abatuuze. Ekitundu kyaffe kyabisaanye kirina ebikisomooza bingi ebitundu ebimu nga Kasaali Kanabukuliro na binene tebirina masannyalaze. Ate abamu ku bakulembeze abalondeddwa ku bwassentebe okuli Robert Muwawu owansumbi Osiwa n'omulangira Mutebi John ow'Ekyebando Ositu nga bali wamu n'abatuuze batabukidde akulira ebyokulonda mu luka gw'Ekyebando mu ggombolola y'e Wakiso nga Robert Sande. Kigambibwa nti wano okulonda kuyiise nga balumiriza akuliddemu okulondesa okwekweka emabega w'ebizimbe by'essomero n'atandika okujuza DR forms. Kulonda kw'olwaleero tekubaddewo olw'embeera eriwo ey'okukuta obukukusi kuba bakirumira beekwese mmanju wa ssomero. Kirumira ategeeza nti alondeddwa nga tavuganyiziddwa n'asaba abantu okubeera bakkakkamu. Ndi wa mukisa ng'aliibwemu nti nayita wano opposed era olwaleero nangiriddwa mu butongole okubeera chairman w'omuluka guno. Sanda akasiza Kirumira ku bwassentebe Ositu Ekyebando nga yogedde n'abakulembeze abatuufu abamanyiddwa akakiiko k'ebyokulonda era abalinze okulayira. Nkubiriza abantu okukuuma obukkakkamu. Tulina amateeka gaffe agatufuga. Nze nkulidde okulonda kuno sibadde wabweru w'etteeka. Kino olobodde matu g'abatuuze b'ensumbi ne beeri omugoju ne balumba ofiisi ya Jagwe agambibwa okwerangira nga ssentebe w'ensumbi ne bamukolako effujjo ng'enkuba efudde embye yeebagyewo. Ate eyo bwe tuvaayo Bukedde family yakugenyuwalako mu Buwama Town Kansonga ennaku z'omwezi 21 omwezi guno gwennyini nga twetegekera entujja eyo bakozi bannaffe abamu bakyaddeko eruyi eyo ne basinkana abakulembeze n'abatuuze ne bannyonnyola ebimu ku bibasoomooza. Abakozi ba Bukedde family balambudde Buwama Town Council nga twetegekera entujjo gye tugenda okuba nayo mu kitundu ekyo nga 21 omwezi guno. Bakulembeddwamu William Musoke Kalembe, Godfrey Mubuuke ne Ingnia Juliet Nantume batuukidde ku ofiisi z'ekyalo ky'e Buwama we basanze ssentebe Robert Semwogerere eyakalondebwa n'olukiiko lwe n'omuwanikakazi bwe Moses n'abalala ababaniriza mu ssanyu. Abakozi ba Bukedde babanjulidde enteekateeka ez'okubakyalirako. Nga mwogera ku bintu ebikufa Buwama ekyebibaluma biki bye mukoze bye mutuuseeko bye musinga ku bitundu ebirala batubeetaaga mu ng'abakulembeze kuba ensonga ezimu abantu ze baraisinga ziba zikwatako mmwe oluusi kiva ku butabalambika. Bwe bavudde wano bakulembeddwamu ssentebe n'abalambuza ebitundu eby'enjawulo nga batandikidde ku kitebe kya Town Council Buwama ku ofiisi ya Town Clerk Nakawunde Gloria era nga basinkanye ne Meya atwala Town Council Abdurashid Nchinga. Mujje ku lunaku olwo wagenda kubaawo ebintu bingi. Wagenda kubaawo ebirabo ebyokuwangula bapresenta bonna bemuwulira ku radio bapresenta bonna bemuwulira bemulaba ku TV Basuna Beni ab'ebinyanyanyanya bonna
bagenda kubaawo ku lunaku olwo. Town clerk ne meeya abakkiriza okutukyaza ku kitebe kya Town Council okuludda ku kizinga ky'Ebonjako olumanyiddwa ennyongo olw'ekatabo. Bagenze ne ku poliisi y'e Bwama gye basinkanidde OC Thomas Alepa ne bamuyitiramu mu nteekateeka y'okukyala kwaffe mu kitundu ekyo. Bano era basinkanye n'amyuka omwami wa Kabaka atwala eggombolola lya Musaale Buwama Pole Lukwago ku mbuga era naye n'asiima empeereza zaffe. kubanga batulowooza kubeera nkumbula ya Musaale Buwama gamba bwe tugafuna mu budde ne purogulaamu ya PLP naye yambye nnyo tubalindiridde n'essanyu lingi bakamala. Akunze abantu ba Beene okujja mu bungi nga 21 omwezi guno okwotoobulira empeereza zaffe ze tugenda okubatuusaako obutereevu. Tukunga abantu mwenna okuva mu Greater Mpigi yenna. Greater Mpigi ntegeeza Butambala, ntegeeza Gomba, ntegeeza Mawokota, okubeera nga tubeerawo ffenna tukole programu za Bukedde TV okuvira ddala ku makya. Beeyongeddeyo mu Kalamba ku kisaawe ky'essaza Mawokota nga wano we watuweereddwa okufundikira olunaku n'omupiira wakati w'abakozi ba Bukedde Family ne bannabuwama. Chairman mweno mwetukubira golo. Nalo nze manyi obusonda bwayo. Nyini batubuulire ensonga batubuulire n'enteekateeka ya 21. Wano bagenda kukolerawo. Ekyenja tugenda kirinda wano. Nawe meya tolimbye. Mwebalire ddala bannaffe ate mbalekedde ab'ekyenkya mu studios mwebali okutandisa olunaku mu kisaawe eky'amawulire wali agataliiko nfuufu mu ttuntu ku ssaawa 6 ku ssaawa 1 agabuutikidde ate ku ssaawa 4 agataliiko nfuufu nkwagaliza okusiiba obulungi weeraba.